atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyawaggula erizaala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza embiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu gguluka weyongeyo n'obulamu bw'obwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Weewaawo nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu mayembe amazadde era amalungi nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kukoyera ggulu naye ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Omwagalwa wajja wano osobole okubeera nga ozuukuka ebwa Katonda wo era obeere bumu wamu n'omutukuvu akutuddemu kikusobozesa osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Abaagalwa, ffe engeri buli Sande we tusiiba n'abakulu, eggulo twafunye akakisa aka maama Namuwanga yatututte mu musomo egy'enjawulo naye waliwo omusomo gwe njagala okubeera nga mbagambakoko ku bitonotono nga bikwatagana ku kusaba. Maama yatugambye nga ogenda okusaba funa ekifo ekisirifu, funa ekifo ekisirifu okkakkane. Waliwo ebiseera ebingi tugenda mu kusaba amazima ng'ebirowoozo byaffe ate biri walala naye kakkana gye ebirowoozo. Nabasomesa engeri y'okujja ebirowoozo eri ensi yo. Oddira olulimi n'olukoona ku linnyo limu n'owuliriza olulimi engeri bwe lukoona ku linnyo y'engeri gy'ojja amaloboozi n'okkakkana. Kati kiba kitegeeza nti nno oba ozze mu busirifu nabo ne bakusemberera. Kitegera? N'omala n'okoowoola bajjajjaabo mu bw'emizimu, egyo emizimu emizadde era emirungi, emizimu egyo egy'olubereberye egituddemu amaanyi ag'olubereberye era agyatuukiriza ensonga. Obagambe nti yenze mmwe mwenze tuli kimu era nga nsaba munsaasire wembeera nga nnyina we nasobya mu lugendo lwange olw'emabega. Nsaba ku mulundi guno mumbeererewo, munsaasire era munsonyiwe, munviireyo sobole okubeera nga mumpa ennambiko za lubaale wammwe. Munnyambaze ku maanyi gammwe kubanga muli b'amaanyi era nange nsaba munfuule aw'amaanyi. Muli bagezi nange nsaba munfuule amagezi. Omugezi nze muzzukulu wo, yogera erinnya ery'ekika kyo limu lyokka lye liba limanyikiddwa ery'ekika kyo, eyeddira ekika ekya. Kitegeeza nti obeera okonekiti, obeera obalaze nti nze muzzukulu wammwe ava mu kika kyammwe era ng'erinnya lyange ki bwe liti, erinnya limu lye likogonayizingibwa mu nsi ey'omwoyo. Obagambe bakama bange, mu emizimu emizadde emirungi,
okuvira ddala mu nju mu mpya mu lunyiriri mu mituba mu masiga mu kasolya n'abanywi b'emikago mbakoowoola bakama bange nga mbasaba mumpe ennambiko ez'olubereberye oba mukitegeera weewaawo so omaliriza n'oyogera eri ebigambo byo era n'ogamba ndiriitamu mmwe okubeera nga nsinza n'okugulumizanga awo woddezaawo amayembe oba ejjembe ly'obayagala okubeera nga oyita oba omusambwa naye nga oda yo nagibawa ova ku mizimu odda ku misanga then nodda ku mayembe nodda ku bannaalongo then n'osembyayo obulongo weewaawo so bwe bubaka okuva eri maama weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa temubeerangako mwekka era temuluŋŋamizibwangako kugenda mu bifo oba mu mbeera nzibu omutukuvu nedda temugezesebwa era temwetaaga kubeera nga mutuuka mu ddemeezi ery'okubeera nga mufuna ekitangaala kubanga muli kyo mukitegeera kye mulina okukola kwe kubeera nga mubeera bumu wamu n'amayengo musike ebyo bye mubeera mulina amayengo gammwe ge gasika ebyo bye mwetaaga abaagalwa mwenna muyaayaanira okubeera ebitonde ebituddemu okwagala era nga mutuddemu amazima buli w'obeera bumu wamu n'amayengo ag'okwagala kikuyamba okusikaasika ebintu mu ngeri ennyangu mu ngeri ey'ekisa era mu ngeri eyo ekusoboseza okubeera nga obutuukiriza n'okutonda ensi yo oba ensi zo ze weetaaga oba ebintu bye weetaaga omwagalwa we weesanga nga oli mu masekkati w'okusoomoozebwa mu bulamu bwo tekitegeeza nti amayengo go gaba gasse mukadde ako wandibanga oli mu kifo oba mu mbeera erimu amayengo ag'enjawulo omwagalwa we wabeera nga ekifo oba embeera ekwetoolodde teri bumu wamu n'amayengo go mukadde ako ebintu bijja kukyuka abaagalwa olulubaale oba gye muyita universe bwetyo weekola mukitegera katubawe ekyokulabirako teebereza ng'oli kubuuka era nga obuukira ddala wala ddala mukadde kano naye mu kubuuka kyetugezaako okutegeeza mu mayengo nga amayengo go gali waggulu naye ate ne weewuunya nga enkolagana y'omukwano gwo wamu n'omuntu omulala n'egwa butaka oba n'esaanawo kino tekitegeeza nti obeera ovaamu oba oli mayengo aga wansi nedda omwagalwa wandiba nga ggwe oli mayengo aga waggulu mukadde ako era nga omulala munno takyasobola kubeera nga ali bumu wamu n'amayengo go teebereza n'osisinkana mukwano gwo ng'ayita mu buzibu mu bulamu bwe okitegera omuntu oyo oluusi gwe mwakula naye gwe mwanywanga mwenna era gwe mwalinga amazima ng'omukwano gubayisa mu kabo mu biro byammwe eby'emabega okitegera naye omukwano gwo ono n'agezaako okubeera nga afuna obuyambi
bwe yeetaaga. Naye nga amazima mukadde ako nga naawe tosobola kubeera nga oyina obuyambi okusobola okubeera nga omuyambako. Okitegeera omwagalwa? Omwagalwa, tetulamula ku buli mbeera yonna, naye waliwo amakubo ag'enjawulo gwe kennyini g'osobola okubeera nga okozesa okwebudaabuda, gwe kennyini n'osobola okubeera nga odda mu ddemeezi oba mu kkubo erisingako ekkadde. Teebereza emyaka egiyiseemu, abaagalwa, temulaba nti mukuze, temulaba nga mufunye amaanyi, muli mu ngeri ey'eddembe era kati temukyalamula nnyo. Omwagalwa, mu ngeri eno tokyetaaga kubeera nga onunula omuntu omulala yenna, oba tewaliiwo muntu yenna alina kubeera nga akununula nga ggwe, kubanga kati omanyi nti ekisumuzo kitudde mu ndaayo, ye gwe alina okubeera nga weenunula. Okitegeera omwagalwa? Mu ngeri eno w'osisinkana abantu oba omuntu ow'enjawulo osobola okugabana amawulire amalungi. Okitegeera? Nga newankubadde omuntu oyo oba mukwano gwo ayinza okubeera nga ye akyali mu bbanga ery'okweraliikirira, ery'okwemulugunya, erya emize gye mwali muyina emikadde, gwe gy'osobodde okubeera nga okulaakulana busukka kkubo waagyo. Okitegeera? Era nabo babeera bagezaako okulaba nga bazuula engeri gye basobola okubeera nga beeterezaamu. Okitegeera? Naye nga gwe tosobola kubeera ng'obatereza okuggyako bo bennyini nga basazeewo okubeera nga beetereza. Okitegeera? Ku mutendero gw'ensi ey'okusatu obeera olaba nga amazima waliwo oluwonko wakati wo n'oli atannaba kubeera ng'akula. Mu ngeri eno oluwonko luno we lugejja kiba kitegeeza nti amayengo gammwe gabeera tegakyakwatagana. Kitegeera? Oyo abeera mu mayengo aga waggulu abeera takyasobola kubeera ng'akwatagana n'oyo akyalimu amayengo aga wansi. Era oluwonko luno we lukulaakulana mu ngeri ey'amaanyi, olulubaale oba lubaale abaawula. Mukitegeera baagalwa? Abaagalwa, kino si kikola kya bukambwe, y'engeri olulubaale oba lubaale waakola. Kitegeera? Mu ngeri eno w'obeera nga temukyali bumu wamu n'amayengo agawamu oba gye twandiise nga wavelength, bwe mbeera nga amayengo gammwe tegakyakwatagana, abaagalwa, kibeera kizibu okubeera nga mukwatagana. Kitegeera? Nga newankubadde osobola okukwatagana ng'okozesa amayengo ag'okwagala, kasita osalawo okutunuulira n'okulondako kwagala eri eyo omuntu ali mu kaseera akazibu. Kitegeera? Oyo nga temukyakwatagana mu mayengo ag'omubiri, naye nga osobola okusalawo n'okwatagana mu mayengo ag'omwoyo we. Kitegeera? W'obeera kwagala okwatagana n'obuziba bw'ekikula kye nga ye. W'obeera bumu wamu n'omwoyo wo osobola okukwataganya n'omwoyo gwe ogutudde ebuziba. Kitegeera? Okusingako obulamu bwe kati bw'aba alaga oba bw'aba ayina mukadde ako. Kitegeera? Mu ngeri eno omwagalwa, enkolagana w'olaba nga tekyaliwo, omwagalwa, kkiriza ogite otambule.
bwe wabeera nga waliwo oluwonko oluteereddwawo wakati w'omwagalwawo wamu n'abaana bo, osobola okuyaayaana okubasisinkana ku mutendera ogw'omunda ebuziba. Osobola okwagala okubeera n'amagezi ago agabatuddemu ag'okwagala munda mu bo, n'osobola okubeera ng'owanirira obumu era nabo n'obawa akakisa okusobola okubeera nga nabo beesitula. Oba mukitegera? So kigezeeko oba kiteebereze nga ab'emikwano be tukugambye waggulu. Kitegera? Wabeera nga ow'omukwano oyo omulaba nti tosobola kubeera nga omuta, osobola okulondawo okutunuulira kwagala amutuddemu nga newankubadde amayengo ge tegakola ki? Tegakyali bumu wamu n'amayengo go. Osobola okulondawo okwagala mundaayo nga kyokola kwe kubeera ng'ovaamu amayengo ag'ekisa n'okwagala eri abo bonna abeemulugunya. Mu kwagala obeera bumu wamu naawe. Mu kwagala tosobola kubeera nga okkiriza ekizikiza okuyingira eri ensi yo. Buli oweebonga bumu wamu n'okwagala wamu n'empulira ennungi kikuyamba okuteekawo ebbanga. Kitegera? Kikuyamba okubeera nga oteekawo ebbanga wakati wo wamu n'omwoyo wo. Ate n'obeera nga tokyakkiriza kubeera nga okkiriza ebigambo n'empulira etatudde mu kwagala nate eri obulamu bwo. Omwagalwa, era na kino kibeera kusalawo nga ggwe. Mu ngeri eno tetuyina kulamula ku kusalawooko w'obeera ng'oyagala kusalawo. Naye omwagalwa, yiga okukkiriza abalala nga we bali. Okitegera? W'obeera nga osazeewo okubeera nga oli nabo mu lugendo lwo. Kubanga w'otakikola omwagalwa ojja kwesanga nga weesudde eddalu. Okitegera? Omwagalwa, omwoyo gukkiriza buli muntu yenna, buli kintu kyonna, kubanga emyoyo gyo giraba kitangaala mazima agatudde mu bintu ebyo. Emyoyo giraba buli kitonde kyonna mu ngeri eyo ey'ekitangaala. Nga newankubadde ekitonde ekyo ky'oyogera nakyo kiyinza okubeera nga tekyeyubudde kimala, kiyinza okubeera nga enneeyisa yaayo si nnungi, teri mu kwagala, naye osobola okulaba ekitangaala ekitudde mu kyo n'osalawo n'otambula. Osobola okulondawo okwagala omwoyo ogwo. Kitegera? Nga naawe w'oyagala omwoyo gwo, kubanga oba omanyi nti mwenna mutuddemu ekintu kye kimu naye nga newankubadde oli tannaba kubeera nga yeezuula. Kino tekitegeeza nti oli mutukuvu okusinga oli, nedda. W'obeera mu nkolagana wamu n'omuntu ng'amayengo gammwe tegakyali bumu, tekitegeeza nti ggwe oli mutukuvu okumusinga, nedda mukwano. Ky'oyina kinti obusobozi bwe bw'oyina mu ggwe nti osobola okusalawo okusanga endagaano yo ey'emyoyo gyabwe oba ey'emizimu gyammwe, n'otuukiriza olubimbi lwo, naye ne mumala ne mwawukanawe mbeera nga olulubaale lusazeewo. Okitegera? Osobola okusalawo okubeera mu bbanga ery'okwagala n'ekisa, n'obeera bumu wamu n'omwoyo wo. Era kiba kitegeeza nti w'obeera bumu wamu n'omwoyo wo osobola okuwanirira enkolagana yonna n'omuntu omulala, n'osigala ng'oli mu ddembe. Okitegera? Kino tekitegeeza nti abalala balina okubeera nga bakuyisa mu ngeri ekuvvoola. Okitegera?
N'ekiba kitegeeza nti gwe kennyini osalawo okuwulira obulungi mu buli mbeera yonna nga tofudde ku bya wabweru naye n'obeera n'eddembe mu ndaayo. Kitegera. Omuntu w'abeera n'empulira ey'okwagala okutaliiko obukwakkulizo, okwagala okwo kuyolesebwa mu bikolwa bye ebirungi, omutima ogulabirira. Kitegera. Ebitone bye n'ekitangaala ekyo ekibeera kyekwese. Kitegera. Mu bulamu bwe naddala mu kaseera ng'ali mu busungu, mu kutya, mu bulumi, gwe osobola okusalawo okubeera ettabaaza oba omumuli oguyamba okusobola okubeera nga gulaga omuntu oyo eddemeezi erimuyamba okusobola okubeera nga awulira bulungi. Kitegera. Naye ekyo kiva ku bo, kubanga bo bennyini be balina okubeera nga batereeza embeera zaabwe n'enneeyisa yaabwe. Buli w'obeera bumu wamu n'okwagala kw'okw'omuzimu gwo ogutudde mu ndaayo, omwagalwa ofuna empulira ennungi. Kitegera. Osobola okulondawo wa gy'oteeka essira ku sseŋŋino na ttimba. Ani gw'oyagala okubeera ng'akwetooloola? Gwe kennyini ye gw'alina okubeera nga olondawo mayengo ki g'otambula nago mu buli mbeera y'obulamu bwo. Kitegera omwagalwa. Nga oli mu nsi ey'okusatu gy'olimu olunaku olwaleero, waliwo ebintu bingi eby'okusalawo mu lugendo lwo. Mu ngeri eno osobola okulaakulanya oba okusaka amayengo mukadde kano agakuzza mu nsi ey'okusatu, manya mu nsi ey'okutaano ng'ova mu nsi ey'okusatu. Osobola okusalawo okubeera nga ensi ey'omunda etudde mu mayengo ag'ensi ey'okutaano nga tofudde ku kiki ekikwetoolodde. W'obeera nga oyagala obwo obulamu bw'oba olimu bunyumirwe, bwagale, busiime, ate otambulire wamu n'obulamu. W'obeera nga obulamu bw'olimu nga tobwagala bukyuse, gwe kennyini weekyuse. Gezaako okulaba nga ova mu mbeera oba mu mbeera yonna egy'otayagala odde mu mbeera gy'oyagala. Kyukanga odda mu mayengo ag'okwagala. Kyusa ensi yo ey'ebikwatibwako ekifo ky'olimu nga ggwe. Kyusa wa gy'oteeka essira. Buli w'osalawo okukola kino, weeyongera okubeera nga otonda ensi eyo ejjuzibwa mu kwagala. Ne kikuyamba okusobola okubeera nga osika birungi. Oba mukitegera. Ensi eyannamaddala erina okubeera nga ewangiddwa oba nga ebikolwa byabyo bitudde mu mayengo ag'okwagala. Kitegera. Era buli kintu kyonna na buli muntu yenna agituddemu nga bali bumu wamu n'okwagala. Kiba kitegeeza nti nno tosobola kubeera ng'olimbibwa mu buli mbeera yonna, kubanga ekitudde mu ndaayo kye kisika ebyo ebiri wabweruwo. Kasita obeera nga weeteeseteese ne weekyusa era ogenda kusika ebyo ebikuwuliza obulungi. Omwagalwa, tewaliiwo mu ggulu abasuubira kubeera nga mukola kino. Naye tubazzaamu amaanyi okusobola okubeera nga mukikola, kubanga si byangu tubimanyi. Okubeera ng'olondawo embeera ebintu ebyo ebiri busukka kkubo w'obusobozi bwo, naye n'osalawo n'olondawo ebirowoozo ebyo ebikuwuliza obulungi. Omwagalwa, ffe tubaagaliza birungi byokka.
tubaagaliza kubeera nga muzuula amayengo ag'okwagala munda yammwe. Kino kibasoboseza ensi yammwe ey'ewabweru okusobola okubeera nga etambulira bumu wamu n'ensi yammwe ey'omunda, kwe kuleeta eggulu ku nsi, kubanga eggulu litudde munda yammwe. Mikwano, Katonda abawa omukisa, tubaagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjammwe mbwa Amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumiswe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu mmwe. Akume.